Abatuuze ku kyalo Sanga Nakakube ekisangibwa mu Gombola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso basattira olw'entaana ezisimiddwa ne zirekebwawo okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tezinnaziikibwa. Bwe bazikima zimala ennaku ezi kali ennaku kwagala kuwera mwezi oba kuweze n'okuwera. Tamba kyano okuyita olw'ensonga entaana tesula olwo tegeera tesula ate ne bweyasula naye nga basimbangamu ekitooke oleko wala ebinadya naye kyendowooza nti ebijjo bimaze kati omwezi mulamba. Bano basabye ab'obuyinza okubayamba baziika entaana zino olw'okutya nti abaana baabwe n'abantu bayinza okugwamu naddala mu budde obw'ekiro. Ebinnya baabisima wiigdooza katugenda mu mwezi mulamba kwegamba abaana basobola okubigwamu. Oyinza butati ekintu ekiri kukuba nga tewitawo n'abaana. Jawo ke bambi bwe kijja mu area nga muno kitiisa naye nga tugenda kusengula bijja eri ku kibuga ate bireete no ku butaka. We tutuukiddewo tusanze abantu abagambibwa okusima entaana zino batandise okulogootana. Mu kwogerako ne bannannyini ttaka lino omutaka Nadduli Kibala ategeezezza nti bali mu nteekateeka ez'okuleeta ebisigala by'abantu baabwe okuva eweeyogerere gye bali olw'ekibuga okugenda nga kikula. Bweyogerere kibuga kisembedde nnyo waliwo ne bwe twajeeka waala era ekibuga kisembedde nnyo. Entaana ezisimiddwa zisoba mu 10 era nga kiteeberezebwa nti bagenda kuleeta ebisigala by'abantu baabwe mu bwangu ddala biziikibwe. Bo abakozi abasima entaana zino beemulugunyiza olw'obutasasulwa era kwe kulekeraawo okugenda mu maaso n'okukola omulimu guno. Kyokka oluvannyuma Eva Nampiima omu ku booluganda ze okusasula abantu bano omulimu gusobole okugenda mu maaso. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.